is looking to kill me. Bam government. Hey. Yes. Andi mulimu b'okuba. Tebagala kwogerwa. Nedda. Museveni alina okukuuma. Nakitegedde. Nentegeera nti abasajja bano bajoozi nnyo. These people tetufunangako bajoozi bafaanana bwe bati. I regret the day I went to Museveni. And I blame Amelia Champagne. The day I entered the State House is when I killed my political career. I wake up, ask my wife. I wake up at night and cry. Nensimba omutwe mu ttaka. Nenkolima. Family yange is suffering. I regret the day I met Museveni. Maybe I met a dog with the abaana abange Messi ababwe kapa. Muleke kutujoga bwe muti. Basajjamu balenzi mmwe. Muleke kujoga bantu. Muleke kutunyako kutunyala. Mange yangamba nti gwe olabika wabba omukazi mu State House. Enjoka gye bakunyozemu n'ennye gye bakunyeddemu n'ennakisi gye bakufumuddemu olina kyewakola. Tukamire ffenna twebaze Katonda alyoka akulembeleze eno eddemu emirembe. Tukamire tusabe twebaze Omutonzi alyoka akulembeleze eno eddemu emirembe. Abange tukamire ffenna twebaze Katonda alyoka akulembeleze eno eddemu emirembe. Tubalamusizzaako mwenna gye musinza okutula mwebale nnyo okuwagira mutabani wa Yohana. Mole n'amatovu mirundu. Muzeeyi wasuze otya ssebo? Wendi. Embeera etambula etya? Ate nze munnange banjavuwaza. Nafuuka beega. Nfunayo mukwano gwange nampa nga tutambula. Mazima. Bino byonna mbigulaga byali property zange. Naye asanka God sisse ku muntu n'omu. N'obulenzi bwonna linja putta. Ye Museveni yali tamanyi. Many people don't know my character. Nze okutulika n'ebbomu nkikutulikira ngo ndinga ba Hamas. Ng'onjoze. N'okunoona omutwe gwo. Ntulika. Ajja ekyankwanze akola apology nalinja kubatta. President ampadde omulimu kana akalenzi ka haikani nalinja katta. The man must go to nalinja kubaka Rushenga. These people tebalina buntu. For us Baganda we call it obuntu. N'obuntu bulamu. How do you treat a human being? I have my business. No money amumu for ekidoli. A man who has worked for you for 14 years with the dedication, commitment, and among Bamkuba Magu. On Kanjuka Kujirikit. Kujirikit Kubasule Mwankome Kolet. This is why I praise him Mugozi. Mugozi Yanzi Yam Kujirikiti. When you introduce me as an advisor of Rusen, you know, Benyon don't inquire a woman. What does it resonate? Nafunachi. Museveni is advisor. Kuchi. Gandine Buchaman? No full figure? You see, in the politics. In the politics, but to gamba, value yourself. Where we value? Commercial and political. I'm above. Having been a spokesperson for 14 years, naligenze kuba minister. Sokunkanyuka kujerekete kwa basulambo. Era nasinyukira nnyo Muhoozi. Nampa ekifo. Introduce me. If you want to introduce me, don't introduce me as Museveni advisor. Nizo kwata kazi ndaloneka kuba kumutwe. It's humiliative. Kati omuntu alina ku introducing anga mutabani wa Yohana. I don't want to be reminded by advisor. Some people are getting 17 million and I get 1.7. So abafuna 70 million basomawa. Where I did not go. Basomachi. Humiliate me. I said when you remove imputa from Erek, no jiteka mu pond. It's a good dash. Yes. Kumemputa tishobola kubeera muki. Ogisirisa efempola mpola. Efempola mpola. That's what they wanted. Ogitadde mukadiba. Humiliate him. Humble him. Sera him on a jirikiti. For 10 years I have not gone to a jirikiti. No. Ebiwa bigana. I'm not a jirikiti type. I buy myself. Mu nyanja yakuteke mukadiba. Ateka mu kidiba. Emputo jijja mu nyanja no kiteka mu kidiba. You are creating a gradual dash. To me, I can get 1.7 when others humiliative. What did they study? Those who get 17 million. I don't go there. You want to humiliate me. You want to subject me
twegula lyo days sigendayo let me suffer with my family naye nga tolimbye bantu tyolina kyompadde. That's me. Nti emmotoka enkolera ki yenteekamu amafuta nti abaserikale bankuuma. Don't I, who is looking to kill me? Bamu government. Yes. Andi mulimu b'okuba tebagala kwogerwako nedda Museveni alina okukuuma nakitegedde nentegeera nti abasajja bano bajoozi nnyo. These people tetufunangako bajoozi bafaanana bwe bati nti me to do their business I must be a district in my home. Alina okugenda nolaba obujoozi obunuka bukya muniya mwana wabi bukya mujoga mwajoga atajogeka mwajoga emmandu mandu bakubya emyaka 10 bali balabeko nga nzize. I've written a book learning how to forgive. Every property of mine looks like this. Before I regulated the day I went to Museveni and I blame Amelia Champard. I had rejected. I stayed in Wajibula for 3 days. Nganganyo kola ni Museveni. Kwenda ni opposition nga bonamba manyi ngo bujozi bwabwe bwonna mbumanyi obuniya ku bantu. But Amelia convinced me. I'm also there. What do I get from them? The day I entered the State House is when I killed my political career. I wake up, ask my wife. I wake up at night and cry. Nensimba omutwe mu ttaka. Nenkolima. Kwa basanyizaawo political career yange, basanyizaawo my property. Nayo kyasobola okukola. Okyali wa mugaso, sobola okukola ebintu ebirala bingi. Ayagala okunteeka mwanda weyezenga olugosinga. Kaakati balina manuvazi ze bakola. Nababuulira ti organic case. Bakuleetingangawo artificial accident. Buli accident yali near hospital. Abasawo bonna abattanga abantu mu malwaliro. 4,700 Ugandan girls were killed in India alone and their organs were extracted. Ate bamalanga okubasabjectinga ku drug men nga babe basaka abasajja 10 ne bulowooza ono alina omutwe gwazunza yamala kubalukwako n'amugjawo n'aleeta mulamu we kayina obujoozi mu mutwe gwako ogwo aikanejefa mirundi jananja penyondo nkutte. I thank God. When you read my book, there are 3 times when I wanted to brag myself. Ngana mungenze nabo. Nanjino benjagala okutanga kabusenga mu benyondo mwaso omuntu. I'm not used to humiliation. But it pains me. Amelia Chamba de yankola bubi. I had a flourishing role in the opposition. Bano nabaguze bagule banamboze bani. Na yenze. Previously nalindowoza nti batya bwongo bwange. Bantyo the president's ambition is no, their business. This business exceeds $1 million, $100 million, $100 million per what? Per month. They have a stable supply by Inama. Kanukali tamulamu wako ne kamteka mu malwaliro ne kabalu wako. Okulu. But why doesn't Kkwo die now? But he should be burnt by cat tires. Yes. Ngayaza bwaki. Cheyakola Lukwago is now paying for bills. Bamu obutwa. Kkwo would run away. Bajamu baba mutire wa. No you wound. Kitutu bamu betray him. Kitutu ya basent. Nashibo omusajja. Bwe bayita engineer Ruswama. Kitutu. Amna. Ndemu baka tutu akatamba mutire wa. Zayureya. Ezalulo guno. Kitutu ndemu baka tambire bakotira wa. No kano ndika baka tambire babatira wa. Real rectification. Do you know the damages they have inflicted on my family? What about my children who have not gone to school? Look what here. This way
very nice apartment. Rich Mironde is a nuclear bomb. He must go to his village as a dispute. Now they are all ruined. Yes, they are all ruined. This is how old. Abana baga batasome bali soma. Yizu okutulika bomb now. But after 10 years, I've written a book, How to Learn to Forgive. Ejogolera bwende byene ndi bajjamu. Bali balowooza mbuvaniamu. Nenda mu president's office. Tomabaza jakoni amugonia mwani. He must got a new vision. Me, to go to new vision, even as a from president, spokesman. Nalinja patta. Tumuyite ekyangwanzi. Nabuuza ekisajja n'ekigamba gwe, you are idiot. Have you ever invited me to go to Kyangwanzi? Even the resolution of Kyangwanzi when it went, Mbubansange aparo jai, nalinja patta. Nalinja kubatta. Even Museveni did not understand my character. Because vetting in Uganda, a man like me, I cannot work in the Rubiri. I see. I cannot accept the stomach humiliation. You can't into bomb Rubiri. That's why I've resisted humiliation for 10 years. Nedda ekifo kye nakomamu kyekyo kye nakola. Wasembayo kukola kyekyo tokyaddamu busaazi. Toyinza kunniyamu nkomaoniemu era ekitoli kyokiddemu ekyeniemu. I worked for Museveni. Mama wange ne bamukuba amagulu. Bwali baako nekyampa alikimpa. Naye siridda mu gavumenti. Ne bwampa obwa minisita simukola. Kubanga waliwo neku bantu gwatasobola kukwatako. Banjoze. Nti can you believe? Kankaka. My children are not going to school in Museveni's government. That you served for 40 years? Yes. Museveni I served, dedicated, committed, fighting his enemies until you could be thrown on a jirikiti. With Bobby White, with these people. If you want me to smash your head, call me an advice. I smash your head. Everyone would want to go to State House, but no. Bango banga mupi wankoko. Hey. But today I'm happy. Narishima ichi nkubya. I thought it was political rival. Nabali chadona ne bamutekayo. Ne bamuasente mbiti venue. Ngende kuona 0.7. Ekyali kikubya kyali. You must go to new vision nswera amazi. You must go to media center nswera amazi. I've been here for 10 years. Ekyali kikubya. But we have suffered. Family yange suffered. I regret the day I met Museveni. Maybe I met a dog on the way. The Baganda say when you meet a dog on your way to any gun, never married. To any bit within Baganda. Mbwa, Nendiga. Endiga. Bajisiba kutata. Told the Baganda Muganda. Akutuze endiga. Oyo mubinya akutuze endiga. Endiga katonda ejowa magezi. When it looks at you, it predicts where you are going. I wish I found the endiga. When the endiga does not make a noise, don't you go. Endiga yali nyambi, nothing the government yaba. To whatever I went with has been destroyed. But as if you went to destroy what you had made. I must go to my village as a dispute. Bulika sente kange ke bampa akakwata bulika sente kange wali wakakwata bulika sente kange wali wakakwata until we captured them. Bagala okozaawo organ extraction in a new form mbabye ne bakkiriza bali batta abantu. Accidents were everywhere. Everything was everywhere. N'omwana wange bamutta, omwana wange omuwala bamutta, bawufanizi weebali. They tried to kill my wife. Nenkwata kano kasajja kamulana. Bali tebamanyi nina ebyuma. Eranga my wife, ngenda okukitegeera ng'essimu eri eki. Yekuba. Essimu yeri mu Salubati kuko mulimu Chinese unit etta abantu for organism. Ngenda okikebera essimu yemu nga n'erugazi gyeri. Ekyerugazi n'ekibuuza.
nenkwata essimu yemu ngeri mu malwaliro gonna kiruddu kiruddu kawempe. Why? These people discovered a good project, organic extraction. Science has proved that it is only a human being that repairs a human being. Bino byonna mitima gya nkima bikimbi zibiganya okukola. Be basooka kye ono anyinya omutwe oyo anyinya naye bali mu kuba ne mulamu we tayinza kuwona. Oyo anyinya omutwe ono n'agunyinya bwati. Kasajja kabi nnyo kali kangulidde abatemu banzite ne mbakwata. M.i.S.O. My survival is in M.i.S.O. Dangling nalinja banka asa omutwe kawaako gundi ono musajja miliyoni 6 ate none ebina nalinga bamasasi nintaka bamasasi nkatire. These people don't know my character. Me can blow up myself. There are times when I wanted to blow up myself. Nenga ninabengenze na leke chankwanza nti omala okunia muno jeramu nefuuka ekidole nemukikanyuka kwejizikanimu nagenda nakulyetinga akakiiko ka Museveni akamunoonyeza obulu kane madimani lwokuva Museveni's vote ezanga yekwisi mungende wani ngende wa nali ndi awo nga gondi akomyewo kali nali mubenyondo mwaso omuntu yawulira kabira kira wali bategeneza ekibuli. You said I created a bill of 10 billion. Museveni was paying for that program. Yampanga never call sana li muse. When you read my book, I tell you, I thank God. I have not killed, but I have been tempted many times to kill bomb Jessibe, to kill bomb Mendenabo. Kakati the issue is. After suffocating my family, after poisoning me for 5 times, because I don't eat food, I fear food. But they poisoned me 5 times. Kabula batemu banzite. Onuliko dinjina. Ndibongamba kakupireka. Kalancho, nentu yako. Because tebategera how to handle me. I'm an arrogant man like them. I'm not a poor man. I wasn't a poor man. But I was on Bajako Niamu, Bantwale Committee, Semani Wa, Bantwale, Semani President's office, Mania again. You Motes or Munto and you are good. The moon was sent at dawn. More than me. Where do you take me, Edis? We never to you have taken 5 billion. How long will I make? How many years will enable me to use 1.7 to get 1 billion? You don't want you. Kiddies at Wadi Murimo. You mbitwala mubanaku, bavu. I was determined because I had the resources. I fought for 10 years. Remember, beg your opponent. Remember, Pauli Mountain. Remember, beg your opponent. Jambo Vajaco. The Joko Kawala Guakaisis. Pauli Nakabuka. Akatanaba. Akainakish. Kainanakisimum. But they removed my programs. They became more popular. Because the Joko. Karimai City. When again, I'm president's office. Put it at him. Concentrate your good. No Lutweru. Nejawava. Tosola Kunwans. No quite Kiranka. Beba Banana Rimba. Oh no. Abanjoga Narimba. How can you tell him? Tevaina Buntu. Abasajabano Tivaina Buntu. Or want to see unity Munyarwando Bamuchi. Human in nature. Joka Sejoka Kuruya can't kubian, Kaka, Senko, and Vocal Wako. No government can't kubianti. By saying Wamirundi Bamkebero Motwe. Good, Cocasejo, good. Don't buy Umumo, Secata, Sakabenio, Ninkasum, Carson and Alcijamuta. No canoe. I'm introducing a new staff from Cabenio to Sat. You're young in training. Link up Bankat. Kawasega would be dead now. Many people will be dead now. I would exploded myself. But I caused a blast. Ukataloka forgiveness owandika muki mbasonyi obavuddeko why I have now understood ekinkubya
ne banniamu ne bafuula famire yange embwa famire yange ne bagifuula ekidoli bakiniamu ku makya bakiniamu olugero bakiniamuwa their business ya organ. I have to be a district in my village bo bakole abaana abange messe ababwe kapa muleke kutujoga bwe muti basajjamu balenzi mmwe muleke kujoga bantu muleke kutunyako kutunyala. What if they had come right kubanga batta abantu the business would be very lucrative. Ne batandika okukola bu artificial accident ne baleeta abasajja mu Kampala aba bodaboda atwala abantu ababiri bamutomera nga balina badokita kati gaddoka dda namaganda and they didn't know. Waliwo ekisajja ekikulu naye ndikyogera ne bakitta bakisajja gwe watta mukazi we n'omusokolamu eby'omuntu kyekitambula kiti kyagenda ne kiri ku luuti nga abasawo babiri emulago Weyomba and Wabuya. One of them stammers, but I hear Tamale Mirundi talking about it. Tamale Mirundi will be a fugitive in Israel, will be in a police case. Ngabiana Vivoke Viabusiru. A good a rich Mirundi is a nuclear bomb. No, Meramuko Siru, Gantabri Yamuko Siru. A rich Mirundi is a nuclear bomb. Say for Nakusete, do a Rambua. Is it that why you sent me to 1.7? Ngambi wulira. Bati bamanyiti na M.I.S.O. Buli kintu yabo kyonna nkiwulira. Arrogance. Museveni nampetaka. Namba factory. No duka. Ono akola ward. Nagenda nabijjayo. Nenna mulabye 2 days ago. Ngali ewomusajja amugamba. Convince Mirundi. This time not to attack our business. Ngejokuli nandi mufumudde mu nyuma ejokuli bwendi bafumudde mu nyuma oli bajjemu. I'm ready to fight for another 10 years nga tamukomeza bujozi. What I want is my man and go home. Mumu nemesezaawo nze njagala kubuuza wiiki eno abantu boogera ku banka zijja sente mu bantu. Wait. Kaakati today nabasonyiye why kyenabakubira nga abakazi 30 bafa n'omwami bamutta musalu bateko naye dokita munoonya mwana wange omuwala bamutta to intimidate me targeted my wife akasajja kakayina olukwe ne kagula abatemu banze tekalancho. I was saved by M.i.S.O. Bati bamanyi nti I monitor them every day tebuliddamu kunniamu. What I want today is not a government job. Sitake kazi ya serikali. Mimi nataka pesa peke yake. Niende wafu college. You cannot work with this group. I blame America for dragging me into this group. I had rejected. Singana ni mudipi balinguze bukuzinga banambo zinga bamuwa. Niwe nejo bakolera. Balabe ekidoli kibaniamu. Gabe kiniamu ku macha bakiniamu olugulu bakiniamu. Usabirira kitimi. Nene ba America babajjayo. Media takyaliyo. Ejogo wali waniya. Anti baba kubalwaje. Ne America ne Guno. Wono. Yali principal president secretary. Bali bamusi. Asali. Nejo. Aisebudi ha. Kadumba omala. $1 billion yazina. Nange bali banside million 2. Mbamanyi nnyo. Nabakyawa nnyo. I hate you more than hate yourself. Toyira kudya mwana wa munno eyasoma nemange nebamuba amagulu nenokubera mulukosirwa Nsonga ndi mwandu oyozania ndikituli bakiniamu ku macha bakiniamu olugulu. Why? I've now realized the business of organs is very lucrative. Omuntu Katonda yamuwa vali. Singa buli muntu yenna agenda mu church n'asoma. Ekintu va ku cannibals. Omutima gw'omuntu gugula $1,000,000. Etano. Convert it in Uganda cedis. Amawugwe $1,000,000. Obusomyo kati bazirikana abantu. Omusajja w'emulago era kano kalimu kana n'omulomu waako.
I recorded the recordings, the proceedings. Gabagoba omusajja w'emulago. Yakola tenda. Ne bati Salongo ali mu mawota. Niwe ndi mwogera bali mu bane bamutta. Bali mu bamutwako ne bagwasa. Nga Salongo yakyagala. Abantu be badikira ali ngati bali dead babatira mu ggwanika. Ojja oli mulamu. Anti ebintu bino tebikola kwafudde. Babikujjamu 30 minutes before you ask your death. Kana kazunzo olukwi kayise mulamu waako kakubyeru kwako kamujjewo akulu. Why does it kill here herself? Because in the future government Akulu will die by burning tires on her. Singa yaneregamu Akulu ulubyeru natiki inirira. Nali mwetu kikita Akulu musule ddalu. Nakano bwe kataveeko njaka yingiza tulera. Kana kazunzo omuntu. Nalinje kayingiza tulera. Business bagala gikola mugu. Business bagikomereza awo. Anti the parliament, an elected parliament, pass a law. Lyaduka buddu singa musisi. No debate. Tewaliwo debate. Boche bakola ekibi. Kana kazunzo olutwe. Baleka kuba ne wakati. Nekitawo wako ne bamutta. Dowote ndi bukwata omuliro. Kamanya abonyezanyi. Kama we yali signing eteka. N'aliteeka ko kutegeeza. Kakati etteeka eryo erya organize. It is true. Science has proved that a human being can be spared. Spares. But not spare. But spares. I get it from sparing. From another human being. Kana kayino lutwe kana kazunzula lutene mulamu wako ne bawamba ministry ya health bakubali kwako ne bamujjamu abo bali kwako mbasasira you give me another job. A medical doctor to be a commission in education. So I go home. Bring an appointment basis. Kwanza nalimba manyi. Yeba mtwala mu education. Nayo manyi bamukola. Bamujja mweleze. Lukwako was poisoned, was humiliated by Akulu. At one time, this man rang me. Oyo lukwako. Nga Akulu, you are watching me Akulu. Bali bakuocha. Akulu bali muocha. Bali mocha na tires za motoka. And when I tell you, if Akulu had arrested me, as she used to do to other people, singalu natiki, yurubiru natiki nirira. Nkutakeko echiri mu nyumba omu. Nali kulezeko echiri mu nyumba omu. Nali kulezeko benetise. Ejogo li Akulu nendi mujira mudda. Ye nkofira yange. Wajituteri. Akulu. Nakana kazunzo omutwe. Nenyingira omu. Nefukamiramu. Ejogo li kugwa mutwe. Okono okunya ku bantu. Kakati Lukwako is still paying bills. Nikamujjawo kana kazunzo olutwe kataddewo mulamu waako mulidduka mulyewasiza Kongo kasajja gwe olyewasa ne mulamu w'e Kongo ng'ensi etabuse kubanga temusobola kukwata power. I want to be prime minister. Twaze kufaamu yo. I want to be tewali agenda kukwata ku power wano. Muhozi agenda kukwata power. Obulabe buli regime esoka baba jiwalana ate basoka ne bakuba Muhozi. Ejjogo lyonna Muhozi lyali bakwata. That's why I support Muhozi. Tulikala bakono olutwe nga namulani yazewali. Kati bwe bamala okuzuula ebintu ebyo babikozesa batta buli muntu. Abakazi ne batuuka ku 3 abafa buli lunaku. Such women, including my daughter, ne buntabaala. Nembuba wali tebumanyi nti ndina gundi. Kati bwe kye bwakola tumunyeze wa Museveni amukanyuke ku jiriketi. Museveni yagamba kagamba ako kazunzo olutwe gwe
odanga muno nerekamu ndikuyingiza tuleera kalenzi gwe ndikuyingiza tuleera ekyonga nendi kumalamu I'm provoking you to kill me wali oguza abatemu banziti kolako ekintu kimu ne famire yongi malewo wiping out n'abaana bamwe batte balebera embisairos ekyoga eyo nti bagiremu ddala kakati today babikyusizza to bring a law in parliament wali omanyi who has money ogula abaka ba parliament and the law is not litigation teriddamalero kazunzomutwe bali mukwata mulamu we bali mukwata kano kannamutegereza kalina ekikamanyimu bakajjayo. Do you know the district officers bavaawa I'm provoking you to kill me kube nkuyingiza tuleera n'abaana bo mbatemba malewo ejjogo likalenzi gwende kumalire muddala njakala ejjogo lyammwe lyemuzemuniyako famire yange nebonaabona abaana ne batasoma mbalageko singa akulo yankwatako nemusuula eddalwe bwabwe nemukubira ddala. Who has ever fought this formidable group for 10 years nga nemeddewo ani gwe baali bajoze n'agaana banjafoozeza bakoze bate I don't want another job nabategeera tubakufuula ekitole ne bakinihamu ne bakikomyawo ne baddamu ne bakina media center swera amazi new vision swera amazi am I moving backward like a Museveni? No. In Uganda, who moves backward is a Museveni. I would be a minister. I see. Museveni would have appointed me a minister or given me money to retire. If you want me to slap you, refer to me as Museveni's advisor. It is an appointment of humiliation. I regard Muhozi's appointment better than Muhozi rejuvenated my image. Kati nyinza okwogera mu bantu mpita omwogezi wa Muhozi mu region. Tompita advisor. Tochimpitako bamanyi. But you are who? You are an advisor of Museveni. Is Buchaman there? Do you say the same office of the president, after working for him for 14 years, would have released me. With or without money. Or would have appointed me a minister. Nothing else. Either you retire me or you appoint me a higher job. Tumpa chidala. I become a Museveni who moves backwards. May I support Museveni? Support him. Namulaba fighting against me. Okumanya obusajja obusiru. Bwampita nga dona ndi waggulu. Dona nga ndi waggulu. Nalinja batta. Kampise, pumpise, musimunye. Kano night kanani ani. Mwali wakachoko nalinja batta. Nalinja kutulika. Kalisa nali mukubye nyondo. Kabusenga nali mutta. These people tebayina buntu. Ntomala kunjoga noniyamu. Namfula ekitole n'okiniyamu ng'oniyamu kyane. Kakati today, after 10 years, I'm cooling it down. I have written in my book. You're writing about Mbasonyiye bayina business yaabwe. Gyebalina okukola nga nina okuba kitoli. Nina okubeera ewaffe as a fugitive. A dispute. Alina okugenda ewaabwe abeere embwa. Bamatafaali ku kyalo. Bamatafaali ku kyalo. Mwe mukole business zammwe. Abaana bange bamese. Abamu ye kapa. Abasajja bano bajozi. Obujozi bwe bwaleetedde but they will pay for their bujozi. Toli muntu yenna bamuniyamu bamuniyamu. Si Museveni y'aniya ku bantu. Naye mulimu aniya ku bantu abanyolamu. Okujja ko namale byetudde ezeko ng'ali hambu. Kakati today mbasonyiye. I have written a book. Nalinja batta. God has saved me from committing a murder. Museveni was encouraging me to commit a murder. Nalinja kubatta.
nenja kubatta ekati obivuddeko mbasonyiye why have defeated them decisively tebalabangako gaganyo kuniyebwamu buli bwomu bamuniyamu ne bamunyalamu nakomawo olwobwava ne baddamu ne bamuniyamu ne bamunyalamu ne bamuniyamu balina akabinja akaniya ku bantu bakayita kaniya ku bantu the group of kaniya ku bantu have survived the kaniya ku bantu group. Now you're forgiving them. Yes. Why? They are reviving. They are Amelia Wemanja. Amelia dragged me into Museveni's government. I had stayed for what you for 3 days. Nangan. Give you a fibigan. Amelia dragged me. Nange jendi. Nange jendi. Yango to Kori. Nedos and in Korea Museveni. Bang, be. Runis. I have to be discharged and go back to my Nanyinsi or years at Kiro Wayuga. No, Kamara Yuna, Yakole businesses. Lincoln's Havana Bank, Pussy. Havana Bank of a message. That's what pains me. Ask my wife. I wake up at night and cry. I curse until you listen. I see. I think an age of visited me. Ubusungu bwemba yinako nalinja bateka bomu kyangwa ganjamba di gende nindi na yinga wali ejogo lyali baweddemu kakati today wait today they have found out the trade means reforming. They have to reform it. They have brought a law because abusing but reforming a good idea. Reforming means the thing is going on. It's not stopping. When you reform do you know thing and it stays. For the last 10 years. And I will never talk to them. Because family. But I've come to it down. I've written a book, Learning How to Forgive. See the government here. It was a blunder to join the Museveni's government. I stepped on a political landmine. They have killed whatever I had. I can only recover what I've lost in 10 years by money. And somebody is willing to give me money. No Joseph. Nengo tebamfukamira Ssaako. Bafudde ekiduli ku kinyamu ku kinyalamu bwe bakijja wano nga bakitwala wano bakinyamu bakinyalamu. Museveni n'ampa ssente n'ampa oli n'azikwata n'agenda nazo eri ky'emirundi ezenyokeryabo namulabye ng'ali humbled ng'ejjoogo lyonna limufulumye mu nnyuma. Why? Ayagala bizinensi ye abaana bange abatasomye ababe balina okusoma abange bammese ababe bakapa tumukubireko mu ngalo. Was telling somebody what convinced me wrong that I like a business young. Injilisi, leti tuliyebuza ko kunsimu kabuli ne muguru. Tumanye kuni amuwe mutyo. Property zange zonna. Mange yangamba nti gwe. Olabika wabbo omukazi mu state house. Enjoka gye bakuziyozemu. Nenye gye bakuniyeddemu. Nennakishi gye bakufumuddemu. Oyina kye wakola. I realized recently they want to revive their business of organism and all the meetings. Kuva yakatambikamu. Abasajja bano bategeere nti mbamanyi mbadde mbakwata buli wamu wonna. The doctors are saying baleese Canadian investor ne baleeta Indians ne babagamba you made it wrong in the earlier times. Kasunda lutwe yakolagana n'akayindi kasunda lutwe nzitola be luli wakulema okunzita kuyingiza tuwira kasajja kwe bale bo bonna bafuula emisayirozi oli okwetegeeza nti tulina amaanyi wano mu ggwanga tutenze eggulu kasajja gwe kalenzi gwe namunwanyisa olabe nga mbalekedde ekintu kyamu nkibalekedde. Yes, kubanga buli dokita gwe bayita n'akatambi ogenda kawulira kirudu wa
ab'ekituddu bagenda n'amajambiya kukuuma mirambo gy'aba era in fact mukamba buulire I've written a book nabo bawandiise guidelines to organ extraction. Why? Kakati I don't want to quarrel. They have reformed. They have brought a law. But what I tell them, once you have an enemy and an enemy goes, you fight it against yourselves. But their new entrance, abategedde nti muli mungi sente abayingidde kiyingira mubagenda kuttingana yolesu criminality and the increase omusajja ajja kutta munne ku kyalo amuggyemu ensiga zitambule nazo. Yes, that's why I've written a book how to guide organ extraction. The argument is tuzeetaaga naawe ozeetaaga omutima gw'osanga eyindiya ne bakuteekamu kuba gwava mu Uganda. Yes, baba bakujja wano kuludire kazunzolutwe yakolagana akasajja bakayita Amulanda kaigenda nekakomawo wano Africans need money kino ekisajja ekikulu ekyasokola muwala mukazi waakyo nakyowa emitwalo 5 nekigenda kyonolutwe lwakyo nkubegwe video sajja kwekuba video gende ekabale nga bakutte bomulambo bakutwala ekabale nekiri ekintu yakyo. I've brought to people from the minister of ICT nga akasajja tebamanyi bwe mbakwata akasajja ne bakagamba nti essimu yo mirundi yagikwata nenkakuba. Is it true? No. African technology wali emisamba tuyina amajini tukayina bakubemba amazeewo temene kyomogera nsikwata ejjogere n'abayina amaanyi amakuti y'akaseera dangolinga emane mbakuba nembatirawo mbakuba nembaasa emitwe ezammwe era somebody was saying ezange yaziga. Yes, I cannot touch your money. Nakolako emikono mingi nga nkukasinga nengenda mu nsozi nenkuma ebyoto ezo sizikwatako zijja kuleeta obuzibu yavuwala kati nkona kizunza omutwe ayinza okuleeta sente waffe ayinza zimpa kizunza omutwe aya mwazimpa emizimu gyonna gisu emukubera ddala kizunza omutwe oyo bamuba abewaffe baba baliwo bamuba ne bamugjawo ne bamubera ddala ne bamugjawo. I told these people that man yakwata sente zange nemulaba nga atambula nazo Museveni ampadde sente n'atambula nazo ng'oliita zaaki. Don't bring your money, but I have allowed you to reform this organic case. Gwekwata sente zoffe tulimbwa fe abaana abaffe bammese ababa bakapa naye temulinda abako nyinza okutulika. Forgiving it does not mean forgetting. Give me my money and I move. Ngenekola ebintu byange zizewo ebintu. You see, with the money you can rehabilitate all these things. Tompa mulimo no atoba Museveni yamba liwinga dda nga ndi ku executive value mukozi yeyijja nga nti ina value esingaawo naye nga ye Museveni bwe yambalamu yeyambala executive value. But as given me land nakagamba gwe kasajja gwe nakano kalwe bamba mwatwala ettaka lyange nemuli wa New Vision gwe lwakagamba n'abaana bo bali bebe njakulagako liwanjagala envunyu n'abaana bali beba emisai erikimeruli yagendayo nanyini ensi yagendayo katikkiro waabwe Uganda katikkiro nanyini ensi yagendayo era nalemesa ettaka lyange erikimirundi ezendyokirirabu is the one who now saying I should be given money akole businesses. Nkuwadde mukama wange nkuwadde nfukamidde nkuwadde ky'oyagala gwe suubula naye abaana bange abatasomye balisoma ddi abaana bange abatagenze mu ssomero balisoma ddi. Can I forgive you? I can forgive you but I cannot forget. Kukubya ekyogo nendi kujja mutwe kabakano kakazunzolutwe akabalukwako nekamuonoona ekaleeta mulamu waako kazunzolutwe lekabale bakattira wano kakati bwe baba reformies. I've written a book about the organism nti is a noble cause. Why? Tebyali baddemu mugaso singa tebabitwala bweru
a human being receives spare parts from another human being. Someone is alive. The argument is that the doctor must terminate your life. Bali kujemu. Chokera mugwanika. Bakuba omusajja ono w'emulago. Nga atenda linze gwanika. Yalowooza cleanliness lireete ssente. Kuzi salon. Naye salon ng'oli mu makoto omwo. Naye wenda okagera ennyumba ye bajja gikuba ku ttaka. Salon ng'ennyumba ye bajja gikuba ku ttaka. Salon ng'ennyumba ye bali gikuba ku ttaka. Salon ng'ennyumba ye bali gikuba ku ttaka. Olidduka ngono kizunza omutwe. Naye bali mukuba ne mulamu. Ndadduka alidduka n'ayingira Kongo balifa bukya misomo gya kima Kongo. Ensi ejja kutereera. Any government that will come to power will investigate. Abaana bawandikira okulira na minister nankabirwa abaana baliwa. Nankabirwa abaana baliwa. Be bawandiika. Nankabirwa ne mujjomulo bakabakali ate abakazi babakala n'ebyavako. Era gwe bagamba akube kadaga beya nako 5 billion. Nankabirwa asirise bwati. Nawe olikwatibwa abaka. Akakazi akataza kamuwuba ekiboka. Akatalina ndika. Kamuwuba ekiboka. Nankabirwa ajja kudduka. Singa badduka dda. Nankabirwa akulo kizunza omutwe singa badduka dda. Mulamu we singa badduka dda. Ekintu tekinnayiika. Nekimala kiyiika obubi. Oyinza okulaba akulo nga bamwokya ebipiira. Kuba byonna yebikolanga. But I could have avoided me. Singa lunatic ewaabwe erira. Yingira muno. Wakati conclusion eri bweti. They have written a book about organic extraction. One is illegal in Uganda now. Meaning, it was not. And the law is not litigation. Government yedidda. Kubanga etteeka teridda mabega. Abatta abantu ne babajjamu organize. Nga kino ekisajja ekyatta mukazi waakyo. Ne kizunga n'obukooti waakyo. Lawyer alema atya okukola ssente. Kizunza omutwe ajja kwatibwa. Ne mulamu we balikwatibwa abaako balikwako. Kakati etteeka likola ku kino kiriwo. Teridda mabega kizunza omutwe ajja kwatibwa. Batunde obuntu. Yali badde yadduka dda. Yali badde yayingira dda Kongo ne bewasa ne mulamu we. Ebintu bya Uganda mzee bizibu. Aliwa. Bizibu nnyonnyo. Teri gavumenti empya. Etesoka kuzisooyinga bano. Tamanyi ndi muwozi bamulwanyisizza. Kizunza omutwe. Bali mukwata ne mulamu we. Muwozi mwali. Mubana abatunda organize. Yes, you are identified. Neti mwali nkubye. Mbonja kujja katunolire. I want to nalinja kutta, nalinja batta. Museveni didn't know that he was sending me to another mission. I think Museveni didn't know my character. Nalinja batta. Ninja ba. Bele mukitabo kyange mwekiri. Bambo na mirundi esatu. To pray for myself. Yes. Nindina saba jozi nindina nti munkolanga bintu ebyo. Emyaka 10 munjoze tetuyina nagisi gye batatuniyeddeko mu family yange. Family yange baginiyeddeko buli omu n'agifuula ekidoli n'akiniyamu. Ye M.i.S.O toyize village andiroti nswera amazzi. Nja bakuba bukubi. Kakati mbasonyiye. Pasingi basonyi. Mukole nnyo. Endagaano empya. Mudde mutta abantu. Because it will evidence itself. Nti tewali kati current tewali accident. Buli accident zonna zibeera ku ddwaliro lugazi. Ekisajja ky'elugazi. Olaba ne Musa ne mu Albert Kuku mwalimu a Chinese unit eyatta omwana wange. There was a Chinese unit. Omuchina yadduka. Omuchina omuyadduka. Nadduka wano n'abaana be. Kangende waffe where the law is soft. Bye mumazeewo. Ate mukamba buulire. Do you know why I respect Mwenda? No. I respect Mwenda. Mwenda baba baleze ono. Kinyeyo ne mulamu we. Baba baleze adirwe. Kano temuli kano. Kayiro bugulukalinga bwana munye. Akata kamanyine kyeji mu M.i.S.O. Akola sikoseros. Bwe baba baleze adirwe. Mwenda yatula nabo. I have a video recording
n'abagamba me Ensonga yayogera, when am I going to be a supplier? Am I going to be a middleman? Am I going to be a consumer? Nabakasijja kibeeramu naye omujuzi ono ani okubantu ani onjaddeko ennokisi n'oginya ku famire yange n'oginyolako n'atuniyako ennakisi zonna nakano kinyeenya omutwe akali kangulidde abate kalanco okiddangamu kalenzi gwe nenkuyingiza tuleera nenkuloga omusirikale we napesa sinakuta nakuba n'abaana bo kinyeenya omutwe oddanga muno nereegamu kakati according to my book I've written, not in this one, of forgiving, tulina okutunula ebintu biri bimeka. One, it is going to attract new entrants kubanga this gundi organic trade eina constant supplier, people die, eina constant market, which means obanga bo bajibaze nti every month ebaleetera millions of dollars 10. kakati buli dokita agenda kutta, they cannot control it. The moment you open it, you'll be attracted. Eteka ligamba mbu they have identified some hospitals. No, every hospital where there is a surgeon must provide this. Why? Mubajawa bemujjamu organism mubajjawo basajjamu kizunza omutwe. Two, byali tebibeera preserved nga bw'obanga oyagala okugaba ensigo omuntu agenda okuwa ensigo obeera naye ku kitanda travel together kizunza omutwe n'aleeta akasajja akapakistan babipreservinga. There is a container that they fed to gyebalemu manyi bweri mukijjangawo basajja mmwe nemba ba ebifaananyi. kakati ekitegeeza bino ebintu bibeera preserved, si byakujja mu muntu kuteeka mu muki mu muntu. They have found a means of preserving. kizunza omutwe nzita, I'm provoking you to kill me. Family yamwe yonna ngimalawo ndekitawo mutte kasa kalezigwe oli okwatekerera watabale family yonna ngimalawo nenkoke bwabwe tebeerayo nkatta ne family yabwe yonna negita ekiriwo omanye emikolo gye bankolako nga mandwa abandwa kakubale nkamalawo lwaki banemeddwa balwana na mandwa buchoba nnyo banyakwataniebwako batabala emandwa okatera mandwa nti njina enseza akayo kali bakaliija tujja kumukyoko agende ewaabwe nga district. Oho okatera mandwa nti nyina ensezi omusiba akuga nti okuba emandwa nogini nekyekukola kyembakoze mu myaka 10 tewali bambala masuuti kinyeenya omutwe ate ali mu bantu kinyeenya omutwe newaabwe bagana scholarship ze kinyeenya omutwe ajjagula buguzi konsobusi ajja giyingiramu kinyeenya omutwe bamukuba ne bamutira ewaabwe bamubuuza abaana gye baalaga nokubira tayinza kulinnya waabwe babawandiikira okulinaane wamine ojja kuboogera nokubiri wali boogera nalumba kati akabeya nakozi nankubiri wali oyogera abaana gye bali there will be a government. kakati zembagamba at times I lose my temper, but I fight hard to maintain, but I don't forget. One, it is going to attract more key players. Kasaba tegedde, there is a constant market. Omutima gugula dola emitwalo egi oba 7, ensigo egula dola emitwalo egi 5, obusomyo bugula dola emitwalo 10 ekiro. Era ennaku baziika abantu nga magongo nakano akalwala sikosel nsobola okubaletera crisis mu ggwanga. Manyi mu covid nti awo tewali mulambo, waliwo ensawo za sementi yes nembaleta crisis nebakakuba nekadduka netwalina nebamukuba nebamwasa omuntu. They did not bury people, baletanga ensawo za sementi. Nyinza okubatabula nembaga nti 10 tuzisimule Diana nga wooli
Diana tuzisimu nakana ko Obukulu temuli muntu nizo kwa kulia crisis. Yes, I can create a crisis for you. Temuli muntu temwali bantu. The moment he entered the intensive care unit ngabatandika okuvala amugamachi. So you know, I documented all of these things. Kakati, that's one. They are going to attract the new entrants. 2, the source, hospitals. It should be the doctor to determine. How does the doctor determine which 6 days is? To break. Atafa abaganda tuchogera bulungi. Bamututale baleba. Aliko chikuba mukono. Ntundusi. Abo mubatte. Tiyefe boda man. Babadde batambula. Omutwele gwatika. Bamuli mu accident. Tusobola ku saving. Family yaabwe etegeere. Kola family do. Kola abantu bewa. Bategeere ebirimu ki. How much money? Omwana waabwe tasobola. Savinga. Bibale with donation. Bibale. We shall not have. Abasawo bakuwa mulambo kutaliimu ki. Linde mboke evuge. Bagenda jibukeberamu. Abafyono bagenda bakubira mu kuziika. Ebiramba jigenda kuddayo kutambulira ku boda ne ku gaadi. Anti bagenda kutwala mu nju bakubale. Ensiga eriwa. Olabo wafino bwadduka nga bamukuba ate abafino bangu okuba. Ekyalo babate bakimu. Bazingizi. Ogenda kulaba emboka evuga. Nkugambe. Nti ekiruddu abantu bagenda n'amajambiya gaabwe era nze bagante ekiruddu ne kawempe amadirisa mugajjemu emitayimbo abasawo mbasomesa high jump beboke egenda kuvuga okujjako nga mubanyonyodde nti omuntu afudde ate eddwaliro siri eribanja afiiriddwe omuntu yakola ki yabanja eddwaliro agamba kampuni gammwe agafyuno bagenda okubaba battireyo omulambo bakutwala mu nyumba ne bakuwenjula ate munagenda mudikiralinga nti covid simanyani vola zino sente kinyenyomutwe ne mulamu ebyo mubireeta mufudde nakana kakazi kano kalwala sikosero mubireete mulabe guideline abantu abategedde bagenda kutwala mu nyumba bakukebere ensiga eriwo abafino bwe bali emboka etokote mu malwaliro mudira amadirisha mugajjemu emitayimbo abasajja bajja okukimu omulambo gwabwe n'emiholo n'enkoni olubidukita bwadduka ali mu theatre atalekemu omulabe bwadduka bwabwe mubayigirize high jump abasawo mubayigirize high jump basobola okubuuka obululu ng'omuno ate ewaffe Masaka Dokita Kiseka ab'e Masaka baali tebamanyi pulesi bamuleeta omusajja ng'ayo Kiseka ye dokita w'e Masaka omusajja Kiseka yabuukira mu ddirisa nga bamuba mu senti yamuse kakati kinyeenya omutwe ne mulamu we nakana kalwala sikosero ebyo babirowoozeeko guidelines have written guidelines announce the amount of money, not donation. Announce the amount of money. You declare. Declare. It will be like this and this. Every family will have a family lawyer, a family doctor. Ekyokubiri tugenda abantu bagenda okulekayo okunyowalagi kubanga ategeera sina kyenkoze mu nsi naye abaana bange balisigazaaki nga nfudde mawoolo dokita gakwateko dokita gakwata ku kabuyiwa ababazi kwata ku bulenge bw'embwa embwa ekufuumule. We must declare openly the man who has been crushed by a car nga tekya atusikiddwa mu ddwaliro abantu bagenda kukola ambulance kyevala bambagamba nti every hospital must have this facility kubanga emmotoka etomedde nga namuganda bwe yakolanga kale omukazi nga bitunda Tanzania namuganda ali mu ddwaliro lyekiro kadduka n'entwe yako n'entwe kalisana kwogerako ne kadduka omanyi gundi
Professor Kanyerezi yandekera list nendo ekisajja ekyo ekyamala amasuuti ekyasokola mukazi wa Forest Rivers uyayanga musajja namugamba banna musajja Kanyerezi yaŋŋamba Kanyerezi kojja wa gundi ali Emmengo yasirika omulenzi w'Emmengo yasirika Professor Kanyerezi came to me n'agamba nti I've tried many times to talk to you naye oli mukambwe naye I'm going to die nze natandika ebintu ebyo nalaba ekisajja n'amasuuti gakyo nga kigenza ewa Kanyerezi akirekere amasako yenaya naye kisajja bwe ndi kwogera nange kinyinya omutwe bali babattira wano abantu banaabawulira kakati that's one if we legitimize it what do we do babeerewo rules bo balina guidelines ezaabwe but they are training doctors every surgeon ekyekola as long as a surgeon knows where kubanga kati biri preserved bafuna preservation system kano kamula ne bakasiba emyaka 7 nikogera kinyenyo nikogera kinyenyo kamogera is heavily implicated kinyenyo is heavily implicated kakati akasajja kali kikutegeeza nti bibeera preserved babitereka nina abaana balinda kiraya bagamba teri technology bagizuula dda kinyenyo omutwe agimanyi ekitegeeza the doctor a surgeon in a village hospital which is not mentioned muteeka muno naye ajja bikola as long as ngaamanyi gye babikola ki gye babitunda kuba biri preserved yes kakati nosanga tikubwavu bwe tulina wano obwavu bwe tulina nti if you mention today abagala okutunda ensigo ku million years kyobala bakikola donation bababbe kinyenyo omutwe ne mulamu bebalina input kakati kangubuuli tudde langirira nti eddwaliro eryo likolaki otwalayo ensigo nogitundayo yamitwalo eki ekya dola zesente mekezaawa miliyoni ebi kavuge ku nneni naye takimanyi tebamunyonyodde nti ensigo eyo bw'osigazeemu throughout your life olina okufuna nutrients omirembeke obulamu babukende ekyokubiri olina okuavoiding emirimu emiki wasima ebinnya n'otundako emu omusimi w'enkokoto n'otundako emu the best ti ono omukazi atunda eyiye n'atunda ku matooke ge oyo awona emiliyoni ebi naye gwe oba tokyaddayo kusitula bintu nobody explain this to them kyovula balukwago yagenda mu kooti bwomwana yalina ensigo emu yakola n'ensigo emu eriruddawo mutulagera abalala 10 lukwago yali bwabano deception yes the intention was that you can live with one word kidney somebody must explain it to you that in the case of a kidney we are not talking about a dead person you will not do certain jobs obali musomesa n'ogaba yemu tosobola kuyimirira mu kibiina eri ebeera overtasked olina kufuna kati kutuula wamu okolera nti nkoze warehouse otuula mu ntebe but you must use nutrients in the form of tablets okuyimirizaawo ki this is not done is not nobody can explain okujja kwanza ate kyekinyenyo omutwe zibambadda ne bammalawo how can you speak and already speak man